Mohamed abadde mutuuze wange ekyenjawulo mu Kasanga Town Council. Alina amaka mu Gayazabbi, abadde n'amaka ebulamu. Ekyenjawulo ku Ssegirinya nti one mwalaba enjege yagwa ekiteezi nga ku ambulance ze tulinawo kuliko ya Mohamed Ssegirinya atasula luddawa mu Kasanga Town Council. Ekyokubiri yantuukirirako nga alina oluguudo lwayagala tukole ebulamu ng'atereddemu oluguudo nga lutuuka mu makaage. Bangi tubalina basula mu Kasanga Town Council oba oliawo n'ababaka abatukiikira mu Kasanga Town Council naye tebakikolangako naye yavaayo nakikola kikulaga omutima omulungi omubaka oyo gwabadde nagwo. Kale nno tumusubiddwa nnyo tugenda musalirwa erinnya nze Muwonge meya wa Kasanga Town Council. Naye tubadde tunyumya ebintu bingi n'emmotoka ya ambulance era badde tuyambako nga webazze ne parking awo abantu bonna babadde balina obuzibu naddala baliraanwa tabadde mukyamu nnyo naye ensonga yonna ebaddewo nti ke kaseera ke twali tunyumirwa naye ne tubeera nga kiseera kimaze mukomera ate yavaawo obulwadde ne bukola ki ne bumufunza naye ng'abadde muntu akolaganikako naye Ssegirinya tabadde muntu w'amalala. Ssegirinya muggula ennyumba eyo yagigulira mu buyinza yajja kwerosinga omutuuze ne tumukolera endagaano ne tumusizaako emikono yadde yali akolagana ng'abantu abalagamba nti balooya naye era yagamba nedda balooya bange mutambule tujje ku ofiisi erosi tweyanjula era ne yeeyanjula ng'omutuuze era abadde amanyikiddwa. So sigamba nti ennyumba ebaddewo buli muntu yenna n'otandikira bamanyi nti awe wa Ssegirinya. Kuzitsalira ngatekewo tete tunaamala bajja kulima bulungi nimanyitekweko n'ebizimusa kati ziroke bajja kuweebwayo ebisobo zimitwala 3 mu kwenda kakati gata kaba nakabalawo season 2 lwakirizwa lesawo kwa season nenga okukibala obulungi okibala obulungi naye katusabe Mukama atukwatireko Ssegirinya yongera okulwana yatuganye ekigambo nti anu bakuwa kakadde ngo nanyini mwanyeza kakadde ke kamujamu wamasoko yene nanyini anti ayogedde naye mumanyidde ebbanga okuva lwe yayingira mu bukulembeze mbadde nzija mugoberera ng'omuvubuka omuto abadde muvumu nnyo era nze nsaba buli bavubuka gye muli muleme okwetya tulabire ku Honorable Ssegirinya ne bw'onaatya ne bw'otaatye
olunaku lumu ffenna tujja kuva ku nsi kuno naye Sseggirinya atulaze mu myaka emitono ennyo alwaniridde eggwanga lye, alwaniridde omuntu wa bulijjo, ate alwaniridde ekyo kyawulira nti kyakkiririzaamu. Sseggirinya yeewaddeyo nga ssaddaaka, n'alwanirira omuntu owa bulijjo, n'alwanirira amazima, atuwadde amaanyi. Nze ndooza Sseggirinya afudde nga mujulizi, era y'omu ku bantu be tugenda okusinziirako naffe tusinziire nti bwe tuba tulwanirira eddembe lyaffe, bwe tuba tulwanirira amazima, tewabaawo atukwata ku mutwe oba kyetaaga kufa, tujja kufa nga tufiirira amazima. Nfiiriddwa nnyo onalebo wange Sseggirinya. Abadde omwana omuto, abadde omusajja omuvumu, abadde omusajja w'omunnankyukakyuka omulungi ennyo ng'ate emyaka mito nnyo. Mwana abadde yakava kuno yasomera wano Kaddugala, nga musajja mulungi nnyo, nga mukulembeze omulungi, awuliriza, amanyi omuntu okuva ku mwana owa wansi okutuuka ku bantu abakulu. Abadde musajja wa buvunaanyizibwa nnyo, abadde omusajja omukozi. Tufiiriddwa ekitundu kyaffe kino tubali tumwesunga, ng'omuluka gwaffe guno agenda gukulaakulanya. Abadde yatusuubizaamu essomero ku kitundu kino, abadde yatusuubizaamu eddwaliro, ebyo byonna tabituukirizza. Tusubiddwa nnyo 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 nnyo. Yeffe tufiiriddwa omuzira Sseggirinya Muhammadi. Kyamazima Honorable Sseggirinya Muhammadi ffe ng'ekitundu kyaffe tubali tumuyita muzira, era okuviira ddala mu buto bwe okuva we yazaalibwa ekyamazima abadde akola bya naggwano. Nze kennyini ayogera naawe kyeyamani w'ekitundu kino nakula ne Honorable Sseggirinya era twakulira mu nnyumba emu ewaka, nga bw'ava ewaka wano ewaabwe nga asibira waffe wa kitaffe, era twakulira wamu ne Sseggirinya. Twasomera mu ssomero limu erya Kaddugala Primary School era natulanga naye ku ntebe emu. Kale nina okunyolwa kwa maanyi nnyo lwa Honorable Sseggirinya Muhammadi era tumusaaliddwa nnyo. Sseggirinya abadde musajja nnyo ku kitundu kino era ng'alina bintu bingi nnyo byakola, wadde nga obubaka bwe bwa paalamenti bambi tabweyagaliddeemu, era abadde abeera mu makomera, abadde abeera mu malwaliro ebbanga lyonna, naye ng'era olaba ng'afissa akatono n'akaweereza. Abadde ayambako abaana abatalina mwasirizi ku kitundu ng'abagulira ebikozesebwa okusoma ng'ebitabo n'ekkalaamu. Honorable Sseggirinya ate teyeerabira kitundu kye kino ekya Butale, abadde ayambako amasinzizo gonna okutwaliza awamu, wadde nga abamu bakiraba nti yasiraamuka bukulu, naye emizikiti abadde agiyambako, amakereziya abadde agayambako mu bwetaavu bwonna bwe gaba geetaaze. Tusubiddwa nnyo Sseggirinya okulaba nti y'omu ku babadde mu kyalo kino ab'amaanyi, kyokka ate bambi n'ataweebwa mukisa kukolera kyalo kye ekyo kyendowooza kyabadde alina okukikolera, kubanga tuyise mu kkubo nga si ddungi bulungi. Teyaweereddwa mukisa ebbanga lyabadde mu palamenti lyonna. Sseggirinya alimaze ali mu kkomera, Sseggirinya alimaze ali mu ddwaliro. Abantu b'oku kyalo kino bafiiriddwa nnyo. Tukuze naye nga tumusingako ku bukulu. Ogenda mu palamenti, Sseggirinya ogenda mu palamenti si kyokka kyakoze, wabula abadde abantu abawa ekitiibwa era nga muntu wa mpisa era ng'akola, kubanga zayamba abaana okubawa ebikozesebwa okuva Kaddugala gy'ayimirira n'abawa bitabo, kalaamu, ate nga naffe tumwenyumirizaamu kubanga abadde atusanga n'ayimirira n'atuwa ekitiibwa. Kale tumusaaliddwa nnyo era olugoye tubadde tusaba memba wa paalamenti yenna alabire ku Sseggirinya kubanga ffe abadde atuyisa bulungi nnyo, empisa zaava buto.